omusajja oyo bw'asigala ng'akwebakako mulundi gumu, ebiri, esatu, ena n'okugenda mu maaso, ojja mufuna ali serious. Omusajja oyo bw'asigala nga ali providing at least to the level gye yakwanirako, ali serious. Because mulimu abawala betufuna ffe nga abavubuka n'obeera nayo muli ogusoose nga bw'oddamu omwetaago ojja mumwetaaga just oli mu kayaasi. Manya kayaasi? Ng'otaawa. Ng'otaawa. Mali manyi nga toyinaamu. Kati mulimu abawala ba mirundi ng'esatu. Waliwo omuwala gw'oyagala. Ono ye obazze lunaku ki obazze lunaku ki. It's new like omwagala. You want to be around her. That piece I hear. Ekyokubiri waliwo omuwala ow'enjala. Nga ye kasito owulira ekyoyooyo. Dorini mwana kanso kenchikooneko. Era tumanyi beetega weekend nga tennatuuka lwakuna lwakusatu n'enkukyekingako. So era gwe ng'omuwala weetegerezenga nnyo omusajja ono when do they actually reach out to me? And why do they always want to reach out to me? I've spoken to a lot of women who say, Gai buli wankubira bayagala kugenda wegatta. You're also looking for a reason why this person loves you. He doesn't. He doesn't love you. So, omusajja waliwo omuwala gw'alina nga wakwegatta ye wakayaasi. Wakayaasi. Mubaamu n'abawala be tuyita ba miscellaneous. Ba miscellaneous. Nga ku budget wali. Ba miscellaneous mwattu. Abamuwala nga mwali mwekuttemu. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Programming. So the goods. Kale. Olaba ekisambi. Sambi okiraze nnyo. Kankitunde abagala Roger. Mama. Bana nekwambala ebyange. Ompadde ne content. Katandikirawo mukube. Soke muyuze. Bakrashi ba Roger. Roger okiriza otya okubeera n'omukazi awe. You know what they say? Wetega no bambi katwadde wetega. Boy, you think Roger? Ne mundeke setegera Roger mundeke. And I love this. How are you? Welcome to Doreen Sosira's YouTube channel. Love Life is the show. And comment section bangamba kukumyo, and that's the truth. That was, I think, last month. Yep. It's a new month. Nengamba ngena geza ko munonyako. He's a very busy guy, but I'm just saying. Let's go na kola kwa chetu somode. And we tulibula bolala. Katono. Who's that one too? How have you been? Bina. Hi guys, my name is Roger Otis, the love surgeon. Ndi bulungi nnyo sina tabbo mwezi guntambulidde si bubi alhamdulillah. Hey, God is good. Birungi badde bingi. World Cup azze tukola ku ssente ffe abali eri mu side ya betting. N'ebintu ebirala. Mbadde ntambula I think all through these months. Tambuddeko kugenda kukola ku content because content we Kampala nammwe agwawo. Content we Kampala agwawo mumanyi okukola wano abantu tebakunoka kati bankyazaani. Me, I move around the country because there's a lot of stories to tell around the country. So, but you know, it's always good when you pick minds of those girls from other villages. Eh? Yes. Or places like Okenopura Olaba Mananga. Love and get jagera mga innocently baby. Nah, what you might. Okay, if we're talking about city centers, mindsets zaffe zezimu. Mindsets z'abawala b'e Kampala ne mindsets z'abawala katugeze Jinja Mbale. Zezimu. It's just the culture eri mu bifo ebyo nti yeyawukana. Naye nga mindsets zezimu omuwulira nze nava ku basajja bakola bwe bati love tombuulira love mbwa kaga ffenna twetamiza relationships mwana. Kitegeera men are tired of women, women are tired of men because of what we do to each other. Proposal abawala naye nagambye bati mbadde sikimanyi abawala bayigana proposal. Generations zituuse nga twayagalanga nnyo ring. Katale. Kati gwe ompa ring oba onzije ku market. Tomanyi omukazi omukati asavinga abasajja nga mukaaga.
Ge mazima sagala tuyite wala. Kirabika ndowooza nze naye kubuulira kirakankaddiye butuufu. Anti kakati Doreen. Generation yange endala. Okuserving, I don't mean sleeping. But I mean sleeping. No. I mean girls nowadays have very many masters. Omuwala omu abeera n'abasajja babiri oba basatu oba nabo bataano ng'ayogera nabo. Naye mu bataano bano bonna ng'alina kyabaggyako. Naye nga bayebaka n'omu. Asobola okuba nga yebaka omu oba babiri. Okay. Ennaku z'omulimu mayiro balansinga. Guno mwezi neebase ne John. Bana oli sijja mulaba mba neegabye nnyo. Bw'obeera busy. Busabu cautious roga sijja kwebaka n'oli. But you are doing very disservice to yourself. Ekigambo ekyo malaya sagala kikosa but olaga embeera ez'oba malaya. I know. But very many girls nowadays serve a lot of masters because they're making ends meet. Ekyokubiri mulina peer pressure nyingi nnyo. You know, Doreen yalese kabenzi nange njagala okuleetawo gimazidde ekipya muteekawo embeera obeere n'omusajja naye nga tomwagala ate tosobola kukkiriza kavubuka ko badde nako myaka 6 kuwasa because oli ow'amazidde ajja kukukyawa. So very many of you by the mugenda sigalamu embeera y'obutaagala kuwasa ogenda okutegeera okuzuukuka ng'emyaka gigenze ate bannange emyaka gidduka gibaddukako fete gituddukako nziza nsanga n'omuntu nampa emyaka 25 ngana you stupid ndi musajja mukulu naye mpadde emyaka 25 but for the girls it gets harder because they don't take care of their bodies a lot. Very true. But I understand tinga boyogedde kyo nenzikira naye godde nabejjo ku Twitter. Sorry, ku TikTok omusajja yagambye. Can't imagine I told my girlfriend, I'm going to stay home like the entire weekend. I don't feel good. Nangamba, have a good rest. We shall talk on Monday. I made a thought, mbuye Edda, while the guy was like in his 40s, Edda, ngabogamba omwana nti I'm going to stay home the entire weekend. Abagenda kujja. Okay, I'm going to come over the entire weekend. Over a week. Those weekend marriages. It's okay. Just have some rest. We shall talk Monday. Like omusajja yabadde yeewuunya n'agamba naye lavina kuzino. Can you imagine telling my girlfriend? Because the girlfriend is in her 20s, for him is in 40s. Namugamba, man, this weekend I'm not feeling well. I want to stay home the entire weekend. Ngani agamba want to stay home. Guy, yagamba omuwala. Yabadde expecting omuwala. Okugamba kanzije the entire weekend tubeereyo. Me and you. Yamugamba, have some rest, babe. I shall talk on Monday. Over see you Monday. Yakambye, what? Comment section bagamba osaaga weekend ena gwajja agenda naawe muleke. Anti je kugambe ndawala basavinga ba master banje. Exactly. But did you see this story that was moving around this guy? Omanye ebyekito SN yakyogeddeko. How can you sell you sell your land or you sell a house because you want to please a woman? No mukolachi. No muwasa. Baga no muwasa. Nagamba guys, we are doomed. Nagamba what ali ababikola mvubuka Sam namulabye ku social media ko he's you can't sell your property we want to oyaga kola mbaga you no correct barayo obuzibu bwe tulina ng'abasajja ekisooka era namwe mwagala kakasa sina kukakasa tetulina guidance tekisooka. Why do they keep saying that? Why do they keep saying society efevaringa nnyo abakazi bagwira nnyo abakazi kyagamba mwete bababuulirira tetulina guidance ffe tetutaga tubuulirira we just need to be guided. Now someone who can guide you is your brother, your boss can actually guide you in things that are financial because he has more money. He accumulating the finances nyingi to a point that they can actually guide you financially how you can move. Then batata baffe ennaku zino social media etukuza ffenna abasajja n'abawala ogenda otuukaawo omuntu nakkubira naga brad nina ebintu bwebiti ne bwebiti nyina omukazi gwenjagala bwati ne bwati olowooza muwase ng'obuuzawo kisi era kibuuzo kyesooka okubuuza taata wa akirowoozaako ki taata waba taliiwo kojjaawo akirowoozaako ki kojjaawo aba taliiwo brother akirowoozaako ki we need to stop minimizing the importance of family in our lives. We need to stop it because first of all ebintu byokola gwe ng'omuvubuka bigenda yamba gwe ne family yo. Tugambye nti omuvubuka ono afudde gye tukutwala wagenda tulaga nnyo kiki obadde okola ku kibuga oba kiki obadde tokola ku kibuga.
So men should be guided. Kyekisooka. Ekyokubiri, abaana ab'obuwala oba nayogerako nengamba nti ffe ababoonoonyi era ffe abafudde bamalaaya. Kati omuwala oyo nedda nze ngoberera saagala ontwalira mu bintu biriwo njagala ongoberere bulungi nnyo. Abaana ab'obuwala abo tubafudde bamalaaya. Nakyogerako ekitojo njagala tukikkirize nti ffe abafudde bamalaaya ffe abasajja. Sam, I'm sorry to use this example, but Sam yengo omusajja oyo mwana wa furniture yafuula omuwala oyo kamalayika atya. Nagamba omuvubuka yenna oba omusajja yenna bw'akwata omuwala oyo n'amuteeka mu bulamu omuwala oyo bw'atasobola kusustaininga n'amala n'ayawukana n'omuwala oyo, ebintu omuwala oyo byaddako okukola bigenda kubanga ayagala either kutuuka ku point eyo gye yamuteekako oba kusukkulumako because abawala temudda wansi. Kasito oyagala ku Otis tosobola kwagala kuwa boda. Oyagala kwagala kwasinga ku Otis. So now because you want to elevate when you leave this relationship with Sam, ogenda kwesanga ng'otandise okukola ebintu ebyagala okuteeka waggulu w'oli. Kyovola bwe mwana ayingidde mu bwa DJ ayagala amasannyalaze ga social media ayinza n'okubakubako omuvubuka nga waddala. Ate jjukira kati jjukira n'ekira kyeyayogedde bammwe emmotoka bulijjo abadde agivuga omusajja yamugambye mpa emmotoka yange. Kati kitegeeza alina okufuna omusajja kati alina okufuna omuntu amuddizaawo embeera eyo kubanga oli yamuwa paso kati ekyakagenda funa warafo mmotoka ziizo bazidda abaana bazibayiwamu kavuge size mmotoka zokka ayinza notuuka ekiseera n'azannya ku stand ezo muzisuubire. Omuwala atuuka ku point n'azannya ku stand be bategeka zi proposal parties ez'ekisiru naye nga tewali proposal eriyo. Be bategeka zi parties, birthday party naga I spent 20 million on my birthday party because you want to live to a certain expectation or standard that has been set for you. Now obusiru bwaffe abalenzi buvaawa nti buli kye tukoze twagala okiwa ekitonde kino which is rightful. Nti bwe mani n'omuntu mu relationship nina omugabirira. Now ogabiridde otyo omuwala gojje mu katanga omuwala eyakasoma eyakamaliriza campus oba katugeze high school lwaki omugulira iPhone 17 lwaki? That's a good question. Omwana mugulire iPhone X mugani soko otandikirawo because bwagenda ku 17 okudda ku X kigenda bakizibu ng'omukyayi oyo alina okufuna omusajja amwebakako agende ku 17 ayambuke. Now tubafu yes fa babafuula bamalaaya ffe ng'abasajja. Now njagala gwe musajja ali eyo fuga esente gy'owo omukazi. Sente gy'owo omukazi leka ebeere function. Ekigambo ekyo nkikozesa nnyo ebeere nga ya mugaso si yakumutijisa wabula ya mugaso. Kati oyo omuwala omulaba mu bulungi bwe osobola omwambaza teetaaga mugulira mmotoka atambulire ku left hand side yo bw'obolaga w'abaalaga. Ekyokubiri oyo omuwala nakyogerako I think katumaliza omwaka oguwedde nti oyo omuwala bamubba ku this musician Jeff oba Royal Jeff nti Sam yamujja ku Royal Jeff nti nga tebanamubba ku Royal Jeff naye yamukolera ebintu bino twakolako ekivulwawo ku was it Aero Beach. Royal Jeff yajja n'omuwala oyo naye omwala akyali shabbe ekiri awo kito naye nga kikyali shabbe tekinavaako nfuufu ya Kampala. So omwana Jeff yamuelevatinga ate we yamuleka ono mulenzi we yamupiikingira ate n'amwambusa. Kati pedos teyo gye bamutaddeko balina ogimuggyako era bamwongereyo. Kati tasobola kudda ayagale musajja katugeze nga Nimrod mbaakola ku radio tekisoboka kuba Nimrod mumanyi ebintu okitegeera ebintu ebitibaatiba bwe bityo. So as a man nkukuutira bambi do not give money to a woman ng'omuwa just for give her money that is functional. Omwana waba talina ngoye omulaba talina ngoye mwambaze naye bw'oba omwambaze tomwambaza ngoye za bbeeyi because omaze ngoye za bbeeyi tajja kwambala ngoye lwa $5,000 ng'omwambaze $3,000. Sooka omutwala mpola let's build to something bigger because baby steps bw'oyongera ate kakati obuzibu bumuyina mmwe ng'abawala mutukeesa mga musajja alina ne ssente naye tanteeka mu ssente era mbalengera okugamba nti waliwo olaba ng'alina ssente otisitudde mu mazima ng'ane gwowo obugoye bw'Emitwalo 3 ng'ane obugoye bw'Emitwalo 3 wali kugamba sindagala kwekalika Emitwalo 3 enkya tukole ki? Enkya tukole ki? Emitwalo 5
Mwagala tutekumviriza mtalo 10. Waliwo omusajja mu Ngereza bamuyita Robert Brifort yawandiika etteeka ku bakyala n'agamba buli kye tukolera abakyala kirina diminishing returns aliyita tteeka erya diminishing returns nti abakazi balinga bw'olaba amawulire amawulire olunaku bwe luggwako gaba tegakyalina mugaso naye ng'osobola okugatunulako noga amawulire ago gabadde ga mugaso okitegeera wafunyeemu ku information but after the day goes to the 24th hour which is sawa 6 oyagala mawulire gankya nti kyokoledde omuwala olunaku olwaleero bw'akifuna ne satisfaction yakyo nejja enkya agenda kusaba kirala rightfully so because kyewamuwadde kiweddeko atayagala kirala. So I'm asking men to please build the anticipation until you can give this woman a car. Liko omukazi avuge ku mmotoka yeesoose ng'agifunye ku mukolo gwe lwaki ogimuwa ng'obadde naye mwezi gumu mb'omuwadde emmotoka okitegeera leka omukazi anyumirwe ku ownership y'ettaka nga muli mwenna nga muli babiri leka omukazi anyumirwe ku ssente eyo gy'osoose omuwaako nti miliyoni 5 zaawamu ng'ozimuwadde zigenda kukola investment si muwa buwifwa. You get it? Yes. Men need to learn to be functional. Okay, that's a good one. Men need to learn to be functional. Functional. Ekyokubiri kiri ku baana ba buwala. Abawala mmwe omulembe guno ndooza gwe mulembe ogusingako abawala abasinga okuba educated compared to the past. The past one. You're very educated. Babalwanirira buli kitongole ekivaayo kirwanirira bakyala. You're very exposed. Oh yeah. You're very exposed nti gwe nga ddoli n'omanyi engeri abasajja gye beeyisaamu edda mwasigalanga waka nga temumanyi basajja beeyisa batya. Thank you. Kati mwebase n'abawala basajja bangi mutuusa ku point mutumanyi. We read minds noga. Kana engeri gyekazze kano. Naye lwakoma. Nedda nga wabuuzanga maama basinga. Maama omuwala omulenzi ono anjagala naye kiki? Okitegeera. Either way ng'okuba ku masimu. Yes, nga maama olina omubuuza oba singa naga nedda muleke mwesonyiwe. Agenda nayo gano gamba ne Boaz byaŋŋamba. Ate kati ne mu ssomero baba protectinganga nnyo n'ennaku zino munnaye ne mu ssomero abaana bakola TikTok nga banyenya amabina. Okitegedde? So exposure is too much. Ekyokuna ne emikwano gye tubeeramu gitandisa okyuka. Saako ze tulina teziri sieved, teziri si nsengejje. Edda wabeeranga n'omukwano naye nga mukwano gwo wa ku kyalo oba famire ye mugimanyi. Nga bagimanyi. Ennaku zino mukimanyi nti osobola meeting omuntu ku social media n'omumeetinga leero enkeera ng'ali mu nnyumba yo. Yes. Ne mutandika okukola challenges. Ne mutandika n'okukola challenges mwenna. Be bawala b'owulidde nti oyo mukazi tobawulira nga bayomba ku TikTok nga beerangira. Because you don't even know these people. So now omulembe guno gulimu abakyala bali exposed to that level. Very exposed. Kitegeeza ki? Edda ffe ng'abasajja okupleasinga abawala oba obbasendeza mu relationship. It depended mostly on provision. Nti ffe tulina obbagabirira. The romance that was around depended on mostly provision. Nti omukazi yajjanga mu bulamu bwo nga dependant wo. Akudependingako mu bintu ebisinga. Because she depends on you. Nowadays, because of your exposure, abamu mukisinga n'okukola mirimu emirungi. That's why they say that more independent women these days, on this generation, to be more independent, to the extent that told us that we don't need Otis. So the more independent you become, the more you become less dependent on this man. The man, yeah. Now, the more you become less dependent on this man, ogenda kwesanga ng'ebintu omulenzi ono by'alina okukola okukusigaza oba okukuuma in a consolidated relationship. Bingi. Edda nkugambye nalina just kuba namu nga sente zange, family zeetegeera, omukazi najja nga ali dependent on me. Nowadays it is no longer about that dependence because nkugambye n'emirimu gye muyina. Ebiseera ebisinga mutusinga enfuna, mutusinga emirimu emirungi, mutusinga n'okubeera mu positions enkulu ez'eggwanga. Kitegeeza ffe ng'abasajja tulina omulimu munene okukuuma abakyala baffe. Kyekisooka tulina omulimu munene nnyo because that woman no longer depends on you for money. Yensonga lwaki bagenda kuyita ow'amaalo nga Saamu waffe. Okitegeera bagenda kuyita ow'amaalo naye ng'ate ogabirira. You're providing man. Yes. So ekisooka character yo
ng'omusajja as a man needs to be in check. Ekyokubiri, you need to be a very high quality person. Quality person ntegeeza ki? Oteeka okubaako n'ebintu eby'omuzinzi by'oyimirirako, like a principles of values of a man that you are. Bwe mba nga ndi ne Doreen nga ggwe nga ndi bbaawo, nze nga ndi bbaawo nga wajja mu bulamu bwange nti gwe okubeera nange olina okubaako ebintu by'ogoberera. Either tubifaananya oba tetubifaananya. Bwe mba ngambye Doreen tofuluma ng'oli mu kasikaati kampi, kiwulirwe. Stand on the ground, like this. It's supposed to be like that. Kiwulirwe. Bwe kiba tekiwuliddwe omanyirawo nti ono omuntu sijja mmusobola. Kati ne as a principles campus, according to you, zina kubeerawo nga tuli mu talking stage. What do you think? Mu ntandikwawo nga twogera. Mulina ozisoma. Era mu ntandikwawo musoma nga omuntu ono bintu byayogera tojja kukwatagana nabyo. Kite. Otuuka point n'okita. Ate gwe naawe ng'omulenzi, you need to do a check. Does this person do what I'm telling them? Yes. You feel like it's an assignment, bannange. Tulina okufugako ebintu ebimu ebingi. As if you're policing me around. Namugambye waka ino kubeerayo by saawa nnya. I have a feeling oba otandise okunfuga. Then send a message, babe, are you home? Really? At 10 p.m. Omusajja w'omukama wo. Your man is your boss. He's not your friend. Ekyo nakigaana era temuddamu okwogera ebintu by'ekisireebi. Omuwala. Man is not my friend. Njagala otegeere nti musajja wo babbaawo boosi wo. Boosi wo agenda kukubira essimu ku ssaawa 5 ez'ekiro agambe waliwo ebintu ebivuddeko. Please get on a computer and work on it. However bad you feel, however much sleep that you have, oba wali omupiira gw'oli mu kulaba, you're going to stop whatever you're doing because the boss has said, please do this. Why do you do that? Because you know, without the boss probably toyina direction, toyina nyingiza, ate toyina stability mbulamu. And you need the stability. That is why it's important to be with the person that you need. Bw'oba omuwulira gwe ng'omuwala omusajja oyo tomwetaaga, obeera bubeezi naye, anytime mugenda kwawukana, omala budde. Anytime mugenda kwawukana. But if you're with someone that you need, omwetaaga. Kyekiri kye nagambye nti emigaso gyaffe ng'abasajja tegiri just ku ssente. Emigaso gyaffe ng'abasajja giri ku bintu nga direction. Well, right? Yeah. We need to give the family or the relationship direction. If you're not giving it direction, tugenda kuba ffenna tugenda gye twagala okugenda. Okitegeera. Then we succumb a lot to the pressure of the women. Si buli mukazi kyakusabye nti olina okkimuwa. Si buli mukazi kyakola. Kati experience weekuyambira gwe ng'omusajja. Experience ekuyamba kyobola abawala baagala nnyo abasajja bali experienced, both in the bedroom or in the real life experiences. Now, experience egenda kukuyamba okudeciphering what do I need to give this woman to stay? What is important at right now? Nga sinnabaako bye muwa. Because omukazi agenda kujja, omugambe katugeze ofunyemu $5 ba 2. Ye kasita awulira figa eyo mu mutwe gwe, agenda kwebalira ku ssente ezo. Yeebalirawo ku ssente ezo. Alani kufuna ebizibu nga 8 byawulira nti byayagala solvinga ku ssente ezo. Ezo z'omugambye. Kitegeeza, one, you have to manage their expectations. Ssente bw'obaddwa akimanyi. Eno y'ensonga lwaki enkulu omukazi talina mmanya ssente z'oyingiza. Naye ate gwe olina omanya ssente z'ayingiza. So kasowe kasinkinge mu bwongo bwo. I feel like that's dictatorship at some point. Nagambye musajja wo. I understand. But ne boss wabeera friendship. Tokimanyi nti boss amanyi ssente z'akuwa ne tomanyi boss ssente z'afuna. Era simanyi z'afuna. But okutambuza amaka, like good leadership, I presume, oleta ssente n'oziteekaawo, right? Then we plan, we manage, we budget for that money. I will plan for your money and my money. My man as well. My role as a man is oversight. My role as a man, okutuula waggulu ku nnamulondo ne ngamba kiri kigende wali, kino kigende wano, kino kigende wano. That is why nkugambye it's important for a woman to get a man who is experienced. Ategeera. Ate kyangu nnyo okulaba nti omusajja we ategeera oba tategeera. Nkugambye Saamu ebyamuyisiza ow'amaalo otunda otya ennyumba nti okola mbaga. Okitegeera. And I'm not throwing any shade, no, but I'm trying to educate the man who is out there. Exactly. Because at the end of the day, ogenda kwebuuza, what is more important? Is it having a home or having a function? Okitegeera. Nze sisobola kunenya muwala.
kubanga kye yayagala expectations ze gwazi making ze real. And remember, there are these promises that you come with. N'ogamba njagala kuwasa nagamba oli agenda kumpasa ngenda kuwasa. Nabyo akisirulwa kuba balenzi babikola nnyo. Please stop making promises to women. Abakazi tebeerabira bintu bye basuubiza. But I wish men know and it's some ngogena ku diverting okatono chineunya like so that's why sometimes you keep us twasanga ngatusigala mu relationship no bela relationship 5 years 6 years ngoli kubisuubizo because the man says when musuubiza kino kamumbelimba jasigala wo anti kakati ino ne sente ndaba weziri why would you do that ne mukusuubiza osuubiza ebintu biri realistic anyway mustegeera tewitaga suubiza muwala ndi ogenda mumuwasa musuubize nti ngenda kukwagala. Oh, that's a good one. Ngenda kwagala. Nze naawe. Yes. Because kakati no mwana gwo embaga. Webuze family ye yagala embaga. Mwana gwo embaga oyo. Webuze family ye yagala embaga. Ekyokubiri mu mikwano gye baganda bwa bantu abamwetolode ani yali afunye ku mbaga gyo yagala omuwa. Okay. Lwaki weesukkulumya ku by'abantu abalala bakola. Ostegira make some research ku family gyo yagala owasaamu bameka bakafumbirwa. Ate bameka abakyaliyo. Yes, walona ekyo. Bamulamu bo bagenda kudda bayogere ne mukazi wo. Onganya akasajja akwana inga kakwisa because bamulamu bava dda mbufumbo bwa relationship zaabwe. At any one point in time that woman is going to leave that relationship. Definitely. You need to make the research. Mu baganda be baani abafumbiddwa. Mu baganda be baani abayina abawala oba abaana kati ba single mother. Mu baganda babasajja ani ayinamu omukyala. Okay. Nti bwana abagenze wa brother we omugamba naye naye musajja wange akola bwati ajja muganda musajja oyo mulapa mama makulu musajja oyo ategeera wandi badde oguma mukko ekyo kya busajja kireke ajja kutegeera but oyina ba brother be babeera mu bbaala kulaba babeera mu shisha mu bufo bwa kabise bagenda okugenda bakuloopeyo. I know. Goloza ina engeri gyagenda okumugamba ndi munaye musajja oyo musinga nedda muveeko oyo waliwo ne kagayi kale akalika kwagala ate munyonyo. Do you know how many people would right now so, be with a car, you know? I would advise some men before you make or you take a big step in your life ebirimu ebintu by'okufumbirwa simanya kuzimba kola ki expectation abakyala zebabateekako kola ku research. True. Nkusiba ssente oyo omwala talina baganda be bawera babiri nga bafumbo obanga bakubwa ku mbaga yenkanaawo nga magnitude eri awo tulina kyokola kukakasa bakyala bano. True. There's nothing that you're going to do ekigenda okuteeka omuwala oyo ku pedestal alowooze nti gwasinga because gwe ng'omusajja ebiseera bisinga tukiringira nnyo mu bantu betwenkana enfuna nkiwa era yali abaddeko mu mikwano gyo gwe ng'omuvubuka n'alabamu omuvubuka akusinga oba ayinza okuba nga akusinga association eyo ejja meaning nti this woman is always going to be on her toes. Hypergamy kyetwogerako, she's always going to look for better. But how you stop her from doing that is omufugira ku kyemwatandikirako. Chovola banze ndi nnyo in the dating world. I want men to create relationships mu ntandiko bano ze basobola sustaining foundation otandike. Yes, mu foundation ebimu ku bintu tolimba nnyo kituufu bw'oba olimbye limba ebintu nga bya mukwano onjikirizaako nja kwagala banaye akagamba ako kanyumira abawala nze bagenda kwewakana bagenda gafe twagala sente baba byogera for social media but a woman wants a man who loves her. You guys dream of a man who is going to show you love. We need that assurance. Yes, money brings in a bit of, pomp, that vibration. No. But omukwano omuntu asobola okugulaba. Omanyi wali abawala bangi nnyo abalina abasajja nga balina ssente. Ninga tebalaba mukwano mu ssente zaabwe. Nga beegomba mu abalala nakugamba kale kwera kino. Videos zisinza okutraininga ku TikTok z'abantu nga baavu nga bali mukwano omunyi. Obiraba naawe. Omuvubuka eyakola ka video yagamba emu nkwagala nga gundi bbiri nkwagala nkulabira ddala bambi mukwano ogwa ddala kati abo bateekemu miliyoni ya ssente 10. Olabe. By the way, ssente zaawukanya nnyo ebintu.
I've noticed actually. Sente zaawukanya nnyo abantu abaagala. Zino omuntu akyuka olina gamba mbeera banga batijjoko nze ngenda kukwagala nze kulaba yenna amutuddeko wano bamulisa obutogo bandaye babalidde kanyama nagamba nange mwami kulekayo mubeereko nga boyogedde bateekamu ku sente. I don't know what happens. Ate n'ekyo nakyo tulina we need to fight it. It's a disease. What, poverty? PDA. It's a very big disease. No, it's not a disease. Now let me tell you. Ate kati PDA yereetedde abasajja embeera y'okwagala okuproposingira mu public. Bajjajja baffe wawulirako nga baproposingira mu public? Okay, no. Njagala tugende mpola Doreen. Bataata baffe ne bajjajja baproposingiranga mu public. No. So the PDA gwe gimulaze nti mwagala nnyo ereetedde abasajja okwagala okubalaga omukwano in the public. Ng'olokelabye omusajja gwali katwenenganaga kati netolole nzije nkugulira olugi. Amba sijja kati sigalamu. Sigenda kugulira. Osigera. So Era kiba kyankalanya. PDA is good. Okay, but sometimes I think we ladies sometimes we over. Maybe demand for it. So no tukawengo yagala kusikire ku ntebe. Nagabana. Rose. Sibikora muhwana. Mbo sikentebe? Yes, ntule. Mbo sikentebe otule. Then you hold kulira olugi. Yes, okwate ku sawo yange. Oyi nze nkwate nsawo. PDA ganye. Obukodyo bwalinga bw'abawala kugezaako kulaga bawala balala nti ono ye musajja wange. Security yeno. Tebukikola because you So sekeza ne PDA ya social media gye tulaba is to prove nzali mwekakasa. Social media etaddewo embeera y'okwagala okwekakasa ku bantu. Sasajja soyagala tutwekerawo PDA kyogamba. PDA anti ogira ngati PDA inakubeera ku ki? Inakuba ng'ekomawa. Ekisookera ddala PDA gijje ku PDA ya partner. Ekisookera ddala nasookera ddala ku marriage. Erina okusookera ddala ku kukyala, introduction. And marriage. That white wedding. So that is PDA. Ku social media. Mpuliriza bulungi ku social media. Tokwata video. Kino nfuna nnyo n'obuzibu. Tokwata video. Oli mu kukwata kabina ka mukazi. Abavubuka balina nnyo omuze guno. Ali muhaga akutte akabina k'omukazi akakubyeko bali mu nnyumba biki. Obitadde ku social media okuli enkumuliitu y'abantu. Obitaddeko olaga nti ono mukazi wo. Ate kisingira ddala okunnuma. Abasajja bangi bakola ebintu ebyo naye ng'omanyi omukazi gw'oli naye togenda mumuwasa. Kintu ekyo kiruma. Ng'omanyi omukazi gw'oli naye oli naye akaseera. Toyina gy'omulaza. Nti ye mukazi w'akaseera manyi tulinamu abakazi b'akaseera. Naye kinewunyisa nkimanyi. Ate ekinnuma. Tulinamu tetusobola kwogera. Nange naswalako kati gwe ng'omuwala nga tunnageti before you accept this man to put you on a mu social media space weebuuzeemu nze n'omusajja ono tulina future ebeera naye mu marriage bamufumbo because wakuteeka ku social media nga kuba akabina bw'ati nga akunywegera bamanyi okweteekayo nga beekuba kiss. Bilaba namunyi muno munek where I see them. Manya ffe nga basajja tulina ekifaananyi kye tugenda okukulabiramu. Really? Yes. Kikyusa image gye tukulinako gwe ng'omuntu gwe batadde ku social media nga bakuba kabina kiisi zinyuma oli mu nnyumba y'omusajja sema ogenze mu weekend house sima weekend biki emirimu gya weekend mirungi okukola mu nkukutu bawala bangi abakikola mugikole mu nkukutu naye tebakuteeka ku social media ng'okola emirimu ekyo kigaane neka vlog oba nakwata nagambazi kigaane kirwanise oba alowooza oli mbwenzi akirowooze omugambe tonkwata bividiyo byo omugambe nze nga tonnanteekako mpeta tolinawo ogenda kunteeka ku social media nti wammala. It protects the image you're giving out there because nkugambye gye tukoma okulaba omukazi gamukuba akabina bamukiisinga mu public n'omuvubuka ffe tutandika okuteekako ekifaananyi nti bw'ovaawo nange nsobola okukufuna. Wow. Ekyokubiri ye kikuteekako price eya wansi it shows how cheap you are. Ekyokusatu kikulaga nti oyagala nnyo ebintu by'okusasamaza era kijja kubeera kyangu nnyo nti omusajja okujja okukwana amanyi ekyokukola
amanyi just kuvimbisa mbuvimbisa okufutyanga ng'agenda kukutwala. So nandi kusabe gwe ng'omuwala nga tonakiriza musajja postinga bya kiyaye. Someone can post you on your birthday nga hey, you know, happy birthday to my love, happy birthday to the person I love. That is okay. Naye omuntu okupostinga nga mwerimbulago abaana babeera ku Instagram ne ku Snap omwana nga muli like omusajja omuwala nga ali bw'ati omusajja mwebasembwa ati ne beekuba ekifaananyi. Ffe mbwongo bwaffe tugenda kulowooza kimu mwabadde mwegatta ejjo. Kitegeeza okwegatta si kizibu nnyo gy'oli. Wammwe muli awo. Tulina ekifaananyi ekigenda okukuwewula mwe tugenda okukulabira. So ngenda nkusaba gwe ng'omuwala. Image is very important. That's a good one though. The image that you put out there. Yeah. Because if this person has not yet married you, fe tulaba image you. Tetulaba gwe. Tulaba image you. What do you stand for? Are you a woman that is modest? Are you a woman that... By the way, simanya ngeri ya kikunyonyolamu. Ne tubalabanga bifaananyi. Nti omwalo oyo bw'omulaba, what do you think about her? Omwalo oyo bw'omulaba, what do you think can she be a good mother? Because even if you want a relationship, era ekisemberayo ddala ku eyo point is omusajja bw'akufuna ng'akujje mu mbeera bw'eti bajje wali obaddemukko. Ebiseera ebisinga agenda sooka kunyumirwamu. Manyi tulina phase ey'okunyumirwamu eyo nga tetunnabata. Tumanyi tusooka kunyumirwamu, emyezi egisooka tuba tunyumirwamu. Because obisingira ddala onnyuma. Kano nze mba mmanyi nti no otuuse. Njagala nze tunatandise ddokwa ojja tugenda tujja kubeera n'akaana bwe katiito. Mba mmanyi tuli bisiru. That's why like I was with some lady called Aliyah here n'agamba during kahulira abasajja kasamula okwebaka naawe. Oba omulabikira bubi nno. Era Mukama akuyambanga nnyo bw'asigalawo n'abeera naawe. Kati bw'atandika omukubira amasimu. Hello baby. Nje mb'omulabikira. Is it that bad? It's not that bad. No, yaba amaze naye nga tomunaginga nnyo. Kati kanko kusayiniza abasajja. Omusajja azze for a longer stay. Omusajja azze for something serious. Ekisookera ddala bweweegatta n'omusajja agenda kukendeeza amaanyi ge yakuteekako nga kwana. That is a given. Buli muwala akirabyeko. Naye omusajja akwagala agenda fuba nnyo newankubadde amaanyi ago gakendedde ebintu eby'enkizo tebigenda kuvaawo mu bulamu. Nti if you had access to him nga buli omukubira omufuna ojja mufuna. Omusajja oyo bw'asigala ng'akwebakako omulundi gumu, ebiri, esatu, ena n'okugenda mu maaso ojja mufuna ali serious. Omusajja oyo bw'asigala nga ali providing at least to the level gye yakwanirako ali serious. Because mulimu abawala betufuna ffe nga abavubuka n'obeera naye omulundi ogusoose nga boddamu omwetaago ojja mumwetaaga just oli mu kayaasi. Manya kayaasi? Ng'otaawa. Ng'otaawa. Mali manyi nga toyinaamu. Kati mulimu abawala ba mirundi ng'esatu. Waliwo omuwala gw'oyagala. Ono ye obazze lunaku ki obazze lunaku ki. It's new like omwagala. You want to be around her. That piece I hear. Ekyokubiri waliwo omuwala ow'enjala nga ye kasito owulira ekyoyooyo. Dorini mwana kansoke nkikooneko. Era tumanyi obbeetega weekend gatennatuuka lwakuna lwakusatu naye nkukyekingako. Okitegeera. So era gwe ng'omuwala weetegerezenga nnyo omusajja ono when do they actually reach out to me? And why do they always want to reach out to me? I've spoken to a lot of women who say, "Guy, buli wankubira bayagala kugenda weegatta." You're also looking for a reason why this person loves you. He doesn't. He doesn't love you. So, omusajja waliwo omuwala gw'alina nga wakwegatta ye wakayaasi. Wakayaasi. Mubaamu n'abawala be tuyita ba miscellaneous. Ba miscellaneous. Nga ku budget wali. Ba miscellaneous mwattu. Abamuwala nga mwali mwekuttemu. Naye byabanyumira nnyo okufaako bufi. N'ate temwalina connection etuuka ku relationship. Naye omuwala oyo buli we mwesisinkana, there is a spark between you. Ne mweta temuddamu na kwogera. Ye temwenoonya. Wabula bwe mwesisinkana, musobola n'okwesisinkana ku lumbe. Ne mujjamu. Musobola okwesisinkana ku pate. Ne mujjamu. Musobola okwesisinkana ewantu ne mujjamu. Ne temuddamu kwogera. Oyo miscellaneous. Kagwawo bugu. Ate oyo by the way takunobyanga omuwala.
Oli. Abawala nabagamba. Bino gani bachi evono somehow. Naye waliwo. Consistency. Consistency. Simanyi. Oja bisobola ebya relationship. Totya. So oyo bwatyo takunobyanga muleke. Waliwo abawala abanobya abasajja, waliwo n'abatanobya abasajja. Akunobya yona abeera all the time. Bamirundi mingi. Because as a woman, I believe, because you guys keep tabs on men. Oh yeah, we do. You keep tabs on men. And you know which women continuously speak to us. Muba manyi. Never type of I sense nenga. Yes, very good. Oli mugezi nayogeranga nawe. Mumanyi ne type zaffe. Nenga boyo Otis. Oyo. Era bamweke. Omwalo yo kasitaita obwadi ngotunulya Otis. Ola batunuddeyo. Ate mbeke ashwa nengamba atuddewa. Kati nze natuuka ku point ne devu wange nga tunulira ffenna ekyano nkirabye naye masavu nga twebongako nga tudda ku kirala. That freedom is there also. Yeah. But mulimu abawala abatalina kukunobya ku gayiwo. Because ndabye gundi social media ruckus. Wala nesaga research wane baddewo eno ne kati bishagenda maaso. No, usimanyi oyagala kunoba because ono yebase nono. Yabono. Okay, yeah, because kati atono ye kiriwo kati yakakizulira bakazala omwana 11 months. Those are 3 kids nalaga bannake. Kinaga yamuomera ex nga kifuze. Waliwo ex nokaba. Kaka lwaki wampasa? Maybe wampasa because of what I have. Manyi you mean? Mwaba manyi ngeje mulowooza. Ompasa tondega nendo ze nachonda byimu. Then oli imwagala naye. Ate mulina okukkiriza egendo kimu nti Katonda okwagala yakuteeka mu ffe. Katerina kwagala. For just we have to reciprocate. Etulina kwagalwa. Mu Bible ndoza bakyogerako agamba omusajja nti love your woman. Katonda ategeeza oba awa abalenzi w'abasajja amaanyi agaagala love your woman. Mwenga bawala muliwo ku receivinga kwagala. Era ekintu kyonna kyo receivinze olina okikuuma. Okay. When you receive something, you're supposed to keep it. Mama bwakugamba nti munnaye mbalire gwagenda okubeera n'ebisumuluzo byewaka. Ebisumuluzo byewaka gw'olina obbikuuma. Newankubadde baganda bwe baagala okujja baggulewo ennyumba, bamala okugulawo ennyumba balina okuwa ebisumuluzo ebyo because responsibility y'obukuumi bagikwasa ggwe. Ne relationship bwe ziri nti gwe ng'omuwala omusajja akuwa okwagala kwe kw'olina okukuuma. Na bintu bye mukola okuuma oluusi mweraganga mmwe mulinga abagamba nze nnyina okulaga omusajja ennyo nti mwagala. Ne mutijja ne mukola kino ne mukola ki ne mukola banaye muteeka obwongo bungi mu mukwano. Tutijja. Bukola obwongo bungi mu mukwano mulinga abawala. Okumanya human can never be impressed. Anti tusobola kubeera impressed. Reflection n'ogamba omusajja ne mukolera kino kale nze mbadde bankoledde bingi kale sigala. Nyenkulowolezaako nenkola kino nenfumba kano nondaga nti ogenze neŋŋamba basajja. Anti kakati a statement kenazo okukola kala kati tekayingidde bulungi nnyo. Ffe tulina okwagala. Kitegeeza ffe tugaba okwagala. Bwe tubanga ffe tugaba okwagala nsobola okugabira Doreen, Jennifer, Stacy ne Sandra bonna nga balina okwagala. So you want to tell me this notion amama abagamba nti no a man can actually nagira ba podcast ya some guy yali rapper ngaline Spice. Spice yamubuuza yo Spice yo muyimbi yajja wano. Namugamba so you can love you mean you can love more than two women. So that guy might be a rapper. Bamita nagamba yes. Nagamba please. We can't. Spice nagamba no. Nagamba I can because ye kati ya shinyonyola batu omusajja mbukati Doreen bamwagala nenga nakye mwagalako. Oli mwagala nenga nakye mwagalako naye Doreen ne mwagala njagala biro nakye mwagalako nga buli batano. Nenga mwena mwagala nenga mwena mbagala nga kubanga nakye mbagalako. Nengamba it's impossible. Kubanga ffe twagala mulundi gumu kati waba Otis. Barabala so why babera just name Otis when it comes to love. Zibulina Doreen tulwanisa nnyo ekikula kyaffe. Wale programs zino ziriwo okuyamba abantu kutegeera bikula byabwe. Ne tulwanagana nabyo. Tewali bulimba bwayogerwawo. Mbeera naawe Doreen nga nkwagala ko ntumbwe yo. Nangeri gyoyogera nange. Naye tenga nkwagala okufaako obufi. Nga bwe mbeera naawe mba ku ntumbwe. Nanjogera byennyumirwa. Ne wabaawo omuwala nga nsobola okumwagalako olw'amagezi ge nga buli lwembeera naye I feel challenged.
naye Mukama Katonda okumanya wafujjo ebintu ebyo byonna teswa biteeka mu mukazi omu. Katonda wafujjo oba yatukolako fujjo ffe ng'abasajja kugamba nti onaakisobola ekyo yatukolako effujjo nti ebintu ebyo byonna tasobola biteeka mu muwala omu. Ne twesanga nga tubuuka okuva wano tudda wano, tubuuka okuva wano tudda wano, tubuuka okuva wano tudda wano. Basajja batono nnyo abayenda okubeera ne embavu oba character oba embala egenda okugamba okay newankubadde ebintu bino byonna mbyagala kansigale wano nfune emirembe because tunoonya nnyo emirembe. Abakazi bangi bajja kummalako emirembe. Era buli decision omusajja gy'akola tolowooza nti agikoze ku lulwe gwe ng'omuwala. Agikoze ku lulwe. That's why people say men are selfish. We are very selfish in nature. Ngenda kubeera n'omukazi omu because of selfish reasons. Nti bwe mbeera n'abangi ntaataaganyizibwa omutwe. Si bana mirembe. Bakazi abangi bayomba. Bagenda kwetta oba bagenda kunzita. Okitegera. So nkikola lwanze ne ngamba kansigaze omukyala wange omu. Naye batono nnyo abasajja batuuka ku point eyo n'agaana nedda. Byengoze mbikoze. Kanzikakkane. Na omusajja nga tannatuuka ku kkakkana okwo ne bw'okola otya. Kino kibuulira abawala bambi bali mu relationship n'abavubuka bali between 20 to 29. Because at 30 oba otandise okulaba ogambye nambirabye. Naye mu myaka egyo omuvubuka ng'akyayiga mukwano bagenda kuyigirako. Bawala bangi be nagambye tweyigirako. Era bawala bangi abali mu kaseera. Nze kutunulira bawala be nali mbaddeko nabo mu my 20s. Mpulira n'ennaku. Ningamba why was I wasting their time? Because I knew at 23 I'm not going to be with you. At 22 I knew I was not going to be with you. Nayo biraba later n'ogamba okay maybe I didn't cause that much damage to this person. Trauma samulekera nnyingi. Kamuleka agenda afuna omuntu omulala. Na gwe ng'omuwala kyovala afunwa bawala. Kyovala mmwe abawala. Twagala nnyo ku myaka gyammwe emito. Oba nga mukola decisions ez'omu maaso. By that I mean era ofuna omusajja ow'omu maaso. Ako kakulu buli muwala omuto olina okufuna nnyo omusajja ow'omu maaso. Omusajja ow'omu maaso ye musajja alabye ku nsi agenderedde mu myaka akoze ku byenfuna ye akoze ku character ye character is very important. Yes, because character is built over time. Yes, very important. Character is built over time. Otis wa 22 si Otis wa 28 banjawulo nnyo si wa 32 si agenda obeera wa 40 bagenda kuba banjawulo nnyo. So a man needs to work on that character over time, and if you find him mu kaseera kaako okuyiga my girl ogenda bona ogenda kugumira ebintu beba batubonyabunya nkutegedde wamma ogenda anti kakati mu ntegeka wano mu buto abazadde tebatutegeka kubeera n'abasajja ba mu maaso ate bwe nsi neyo kuyigiriza baani bwe nooyigira kuba nkutegedde ogera mannya naye mannya gabeera wano nga jagala gakuba naye saagala kuleeta buzibu nga basinga nosalamu oti ziyagambye kano batekaga kifaanano gatufudde Museveni agayo tukumudeza namaliza Museveni agayo sex is very omanyi bayogerako ku sex luli kale era ne babusalamu nembulaba abaana batusala ne interview netambula ne bangamba mukomyewo bring him back nenga boli ali busy muleke namwe nati ebanga mangabe no gamba please keep that zigenda genda zino za kaseera just ne bagamba mu interview yabagambye anytime za kaseera buseera Sometimes nega mdo sex okuma sex in a relationship or marriage gulinga musango ngaba mu sex is that important ata mbagamba okay wale na ngambe jodorin wadde chi that's why abasinga bayoba sex is like a master key ningamba banaki Museveni yafuga eggwanga lino kito ye president waffe yabogerera ye commander in chief era bw'aba ayogedde ekintu lwaki tuba tukiddamu yabogeredde bw'aba ayogedde nti sex bw'omumma omusajja kive babogeredde naye ati njagala kwogerera bakyala njagala boogera in the sense nti n'omukazi bw'omumma kaliipa naye kive I've seen waliwo kavidio akali katrending onena gamba wakoma kunkwata kwa ddi omusajja gamba oli mwenzi gamba wakoma ngamba is that important kati ate abakazi nze njagala kubalwanira ku point nti when a woman is horny the period that woman is horny is like 50 or 100 times more than what we go through ffe ng'abasajja
So as you feel like there's a desire. Because mwina ovulation time ekyo. Ovulation Yeah. time omubiri baba gugambye waliwo eggi gyetusuubira okubeera fertilized. Now buli sigino mu mubiri gw'omuwala oyo eba emuweereza kintu kimu. Get a mate, bakole ki? Bakuwa olubuto. Ky'oba olaba ne zino ensolo zaffe, embuzi, embwa, biki bazirinda mu budde obwo ne bazikola ki? Ne baziwakisa. Omukazi mu budde bwe bwa ovulation yeetaaga kaliipa. But the moment you have it with this person, kigenda kuba like it's going to bring continuity in your life. Mutandika okubeera nti mukazi wo teyeetaaga nakugamba nti wa enkwata. Yeah. True. Me, I can see a sexually starved woman. You can tell? Yes. Abamu tubeera so rude. Sina rude yekka. Omukazi kambyesigalize omukazi bunaye ali sexually starved oba omulaba si kya busungu bwokka, you know, and ebiseera ebisinga by the way omukazi ali nga tafuna bulungi gundi kaliipa ne bwabeera mu period especially mu ovulation okiraba bamanyi okwekulukuunya. Mumanyi okwekulukuunya vibration babikola mu ngundi nti omuwala bw'oba oli wano nange osobola okwekulukuunyiza ku nze. Olaba nti abasajja bamanyi kikola mu gundi mu bivvulu n'akwekulukuunyiza. Yes. N'abawala no babikola n'ate babikola mu bibba. Yes, omuwala asobola okubeera naye wano naye n'akuteekako buteesi mukono bw'ati n'abaako naye nga ekiri wansi yakitegeera yekka osobola omulaba ekyokubiri their facial expression mu maaso entunula yammwe ebabeera wanting omwana asobola okutunuuliza amaaso nga tomulabanga nako naye amaaso gali very romantic okulabira ddala alabye nti Mukama Katonda yakola ekitonde kino ekirungi njagala okubaako nakyo natandika okukuba obufaananyi because omuwala akuba obufaananyi ayawuka n'omuwala akutunuulira obutunuulizi. Waliwo omuwala ng'akufuna bw'ati n'atandika okukuba obufaananyi. Muwala atunuuddeko ng'akuba obufaananyi ng'akatonda ali mu bufaananyi. Kyammaze. Ono ammaze yandina. Naffe tubabala. N'ogamba otisona bwe mukola bw'ensi. Mukuba obufaananyi mmwe muli babi. Fatayo tuba tukuba obufaananyi tutunane ku bubboyi baffe. Sooka okirabisa. Ne twebuuliramuko naye mmwe mukuba obufaananyi ne mututunuulira ne muluma amannyo ne muluma emimwa ne mwekomberera ne muluma enjala n'okuba enviri n'ozikubakuba ebbali because ekiri munda nga nze nze kakitegeera. Mukama Katonda yatukola ekintu kimu whatever ingredient you put in sex yebale ffe bwe tuba nga twagala obwagazi bwaffe bulaga ku mubiri obwammwe buli munda era kiri ku bantu because ffe osituka n'ogamba assalamu alaikum n'ogikuba naye mmwe tubeera biri munda so kiri ku experience ya muntu kumanya nti mukyala wange ayagala ate mulimu n'abasajja babeera n'abantu dakikameka zibeera esaawa kale mulimu abasajja ababeera n'abakyala mu nnyumba yaabwe ninga tasobola n'otusinga nti mukyala wange ayagala nga takimera kimanyi okitegeera nga takimanyi nga tasobola kunotisinga. Very true. And it's bad. It's one of the things that ebireetedde abawala okwenda. Women are starved. Oyogera ku kyokwenda as you are about to wrap up senga yagambye you are the reason as to why twenda. No comment you wayogedde nogamba there's a way not sekwenda but you made us this way literally so katika nzije kucha cheating and wrapping. You are the reason as to why not twenda because you starve us, you don't give us attention. The reason as to why there are many kids bebazadde nga bali out babali exactly DNA. You are the reason. Those are katoshtegedde nkutegeera naye you starve us. Ninga Otis anonya sente mwezi mulamba Otis ajja kuntegeera ndogenda ke woli nokomawo ngoloza kana kakone nga wayi otoke no kagenda kwa noga naye wafuna trade sijukiranga nagambye
ndio buvunaanyizibwa bw'okukuuma buli omusajja supposed to police medda okukuuma obwagazi bw'embangu wadde nagambye omusajja agaba omukwano kati ze naku preserve bwenkuwa omukwano gwa olina gukuuma ebimu ku bintu by'olina okukola the biggest responsibilities is kuuma wava baana baffe awo wange nzeka awo kati tulina kudda ku topic ndala nkoze ntya omusajja wange okumpa. So you don't believe that you're the reason as to why abakazi bali mukwenda? No. Men? No. You're refuting that. We are the reason imposing ogamba nti fa bakwana nga yeyo gyoyise because ogenda okwenda ku musajja omusajja mulala yabakwanye. Yeah, true. Kati oli musajja abeera reason sinza akulina za kulina nkuwadde omukwano please so void ng'anjagala omuntu afiringe that void, you know. Kati a void by the way kino kikulu Doreen. Yes. When a man leaves a void, it is your responsibility to bridge that gap as a woman. Really? Yes. Make yourself be heard. Make yourself be wanted. Make yourself be very visible in his eyes. Abawala ulira bubi, you feel very bad that this person is treating you a certain way, but wakomulaga you're very okay. Ulina kusimu you like you're very okay, everything is okay. I thought if you don't show frustration. Mugamba, I'm in this relationship but I'm healing. But you love the man. You heal, you leave, he comes for you and you go back. So it's good to speak out. It's good to speak out. I see your frustration when we speak out. So I thought like if I speak out, you're going to find me nagging. It's been a year, you haven't given me the thing you told me. I feel like you're going to find it nagging. I don't know. So and we do that a lot and that is true. What video dinalabi? Yabadde ya mukyala nga alina abaana babiri. Okay. Batudde ku mmeeza wano. Wali nga berugi. Berugi. Balaze sequence za mirundi ng'etaano. Sequence yasoose omusajja yakomyewo ewaka. Mama n'asituka n'adduka n'agenda n'ahaginga omusajja. Abaana nga batudde bali mu kuzannya. Okay. Sequence ey'okubiri. Omusajja najja, mukazi n'asituka, still n'adduka, abaana ne batunulayo n'agamba kiki ekiddusa maama. N'ahaginga taata n'amukulisayo n'amuggyako obuveera. Sequence ey'okusatu. Akaana bwe yasituka omukazi okugenda okuggyayo oba okukulisayo mutaata. Akaana akamu kaagenda ne kakoma mu makkati ne katunuulira maama ng'akola ki? Akulisaayo taata. Sequence ey'okuna. Abaana bombi baasituka ku luno ne bagenda ne bahaginga ani? Muzeeyi. Ne maama. Kyatuuka time nga omuntu bw'afuluma. Manya muzeeyi bw'akomayo waka. Abaana be basooka n'okusooka bamusookayo. Maama ajja na luvannyuma. Kyanjigiriza ebintu bisatu. Ekisookera ddala abaana be tulina ewaka bayigira kufa abakulu. Ekituufu kye kinti muzeeyi mukuliseeyo. Yes, they imitate. Ekyokubiri kyandaze nti when a man is needed agenda kusigala akola ebintu byakola ki byalina okukola. Era ekyokuna oba ekyokusatu abaana bano be tuba tukuzizza oba abaana abato bagenda ku replicating ebintu ebyo nga bakuze because abantu kye bakoze kye bakola ki. Naye nzikiriza nzire ku point ey'okubiri which is about being needed. Mwenga abawala mulina frustrations nyingi nnyo mu relationships. Ne frustrations ezo mutuuka point nga mulina abantu bangi ababawulira ebintu mu matu. Omusajja muveeko bw'akola bw'ati abatandisa obwenzi. Notuuka ku point nti gayiwo agenda kujja mu nnyumba akomyewo. You want to talk about something but your friend told you oyo aba takwagala. First bw'atuuka ng'oli mu ntebe zo otudde n'ovaamu n'ogenda mu nnyumba oba ekisenge ekyokubiri. He's going to feel like he's not needed. He's going to feel like naleka takyanneetaaga. Ate omusajja bw'agenda kwenda actually ajja kwenda naye ajja kwenda nnyo bajja kusindiikirizibwa nnyo okwenda ng'ategedde titomwetaaga. Ffe twagala nnyo okubeera ewantu watwetaaga. Eyo kapo gy'olaba ku social media eyo omuvubuka omuto n'oyo omukyala omukulukulu. Ekizaayo omuvubuka ono omuto muba wano abaana abawala abato. Obwetaavu bw'ayagala mu mukazi we takyabulaba mukazi muki. Waliwo ebintu omukazi ono omukulu byagenda okwogera nga tebigenda wulikika nga kali akaana gana naawe dadi komawo mangu
How daddy I feel bad when you don't call me. Omukazi omukulu agenda byogera ebyo. When I'm not needed as a man, ewantu awo kigenda kumbeerera kizibu nnyo okubeerawo. The solution is as a woman, please and please. Newankubadde onyiiza otya, show your frustration, because when you're frustrated it shows me nti okyanneetaaga nno mu relationship naye bw'olaga nti tebikulya wamanyi mwatukubiranga amasimu na baby oliridda wa kiki nga tonnatuuka nekugamba naye jamu nkomawo tofaayo naye katokuba n'amasimu oba nkomyewo 7 nga nkwendako ng'okaaba mbu I'm feeling the void. Which void? You created the void. So I'm supposed to bridge it. You bridge that gap by showing need for the man. If you don't show need for a man, the man is going to feel unwanted again. And the only way we repay that need is give you attention, which is you want. Chuyagala now at the end of the day. So communication matters. Don't create that distance. It's two-way. Yomba ko abakazi abayomba nze mbaagala. Abakazi abakaaba mbaagala. Nogamba nende banendudde okulaba. Nokaba oyagala nnyombe edudde okulaba. Ate toyambusa nnyo ddoboozi bw'oti. Yomba. Yomba muko katono. Yes, gwe ng'omuwala. Mulunguza kuziga ngana baby. Kitu kyenayogerako lulyero kize mukaabako kuziga ettonotono. Okubadde nninze biki. Mbeereyo ku mulimu nendo hanika abibi kange kaakaaba nga nakola kintu. Usige nera bikolera muntu bwa akwagala. True, very true. Akwagala ajja kumala budde. Tumanye abatwagala. That's very important. Not easy, but it's very important. Byebyo nno. Etweyanziza. Assalamu alaikum. You're tujja kuddamu nga nakozibwa mama musiraamu eddiini nyina nyingi nnyo. Kale waleikum. Kale. Thank you, Roger. Nakulibwa. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.